Munzikirize njogere ku kalulu ke tugendamu aka 2026. We know what to expect. N'abantu bamanyi what to expect. Era abantu bangi baali batubuuza lwaki mugenda mu kalulu ke mumanyi nti gwe Kyagulanyi olunamala okusuula akalulu ng'amagye geetoloolewo nga gakusibira ewaka nga bawamba be bawambye nga bawamba ababakwetoolodde nga bakkakanya abantu. Waliwo omu ku bannaffe ye yazimbanga nnyo mu Kisenyi naye nga baba azimba City Council n'ejja n'ebimenya n'agamba kati akabadi akaliwo zimba koosi nnyingi nnyo bwe bajja ne bamenyako 3 ennya zisigala. What does that mean then? Overwhelm them. Mubeere bangi nnyo tetujja mu makomera bassebo ne bannyabo okusiba bajja tusiba emigo bajja gitukubera ate ekkomera oli wakyamu ate emigo oli wakyamu gwe buuza ku Nalukoola. So byonna bigenda kubaawo. So we must plan to overwhelm them. Obuyambi bwonna bwe twagala ensi zonna ze twagala zitulwanirire tulina okubeera ne fight wano. Let's overwhelm them. Let's make sure there's so many of us. Kwa tujja kutuuka okulonda nga amakobera gajjudde ye tukikole bwe kityo. Babuliwe batusiba bijja basukka ko bajja kudduka. Bajja kudduka. I'm telling you. This is what happens in all dictatorships. Bashir yali asinga Museveni buli kimu. Yahaya Jammeh yali alowooza Katonda. Naye bwe bamala okuwangula dictator aweakeninga nnyo akola bingi nnyo aspendinga sente nnyingi nnyo okuki overturning ekyo. Mumulowooza lwaki Museveni atya akalulu? Kubanga talina mundu, kubanga talina sente, kubanga talina ba allies. Naye there's something called legitimacy. Ne bw'obeera golola nga yegwe golola osamba ensambagere akasajja akatono nga kaani kemba njoga. Okay, yegwe golola olina obunyama bwenkana bwe buti kati nojja akasajja nga ako kapinto ne kakusanga mu nju yako ako nno kwogera nnyo naye akasajja nga katono ate nga sigina kawanvu nnyo nga kazambaali ako ne kakusanga mu nnyumba ne mukazi waako kasobola okufuntula ebikonde because you don't have that legitimacy. Ate oba oliawo nga n'ekyalo kikuŋŋaanye. So you must have what to fight for. Let us go into this win. And we want to win massively. Lwaki kuba baganda bange legitimacy begins from down. Bwe tuba nga ffe tulina abakulembeze abangi, nga ffe tulina ba mayors abangi, ba councillors abangi, ba MPs abangi, we have justification. Naye bwe mundekera Museveni ne bwe muwangula by 80% nga mmwe bano abalya Museveni mu ngalo mubalese ne bayinaayina, then abayina waatandikira okukaayana nti nabawangudde olaba nabasinze ne ba MPs. So mbasaba bwe mba musimbula waliwo ebitundu bitwasweepinga Museveni completely out. Mu bitundu ebyo ekisooka kye kya Buganda. Make it a no-go area for Museveni. Kati mu Abaganda bakuno Museveni agenda bagamba ki? Abasibe, abasse, azalaye kabaka wammwe, asangudde ne Buganda ku mapu ya Uganda. Kyokka osanga ye ebiganda ebiwumba tutu nga bikyagoberera Museveni kuba bisuulira obumeremere. Nga temunnakuba mu ngalo mwandibadde munyize kuba mmwe abava mu bitundu bye bimu n'abo abantu ndowooza musaana na miggo. Kati ab'ekimanya kabonera nga muleeta abantu bemulabirako ddala. Abaffe wano mu kitundu kya Buganda immwe mugenda kunnyonnyola ki abaana bamu. So make it a no-go area for Museveni. Wano ensi yonna yonna ebatunuulidde nze gye ntambula yonna abasoga bampita ne bagamba ngobe muna tukwenda ino aye Buganda eyo kiki ngambagamba kyetukolako. Kati njagala mugambe nti nze ntambudde Uganda yonna nga nsuubiza nti kyetukolako kuba amazima amatuufu ne Buganda yokka esobola ogoba Museveni yokka. Musoke making sure musikawo akakeeka then kati agwe mu ggaali zammwe wano kisobokera ddala abalala babayambako buyambi in any case mwe mwamuleeta
mwe mwamuleeta era mwe mumulemezaawo kuba n'abantu b'akozesa takozesa babi akozesa mwe baasanze mu by'obusubu mu by'obufuzi mwe baasanze mu by'eddiini mwe baasanze mu by'ennono mwe baasanze mu by'abakyala yonna yonna mwe baakozesa. So njagala obbasaba mmwe abakulembeze mu communicating eri abantu bammwe nti abakulembeze baano bonna tebaagulibwa, waliwo abaagulibwa era tubasindikire ng'enswera ensi lwegenda n'omulambo muki mu ntaana. Naye mmwe mulina obuvunaanyizibwa, basebo ne bannyabo tulina obuvunaanyizibwa si bwa kuwangula buwanguzi mu 7. Ensonga lwaki twali advised n'okukyusa oluyimba lwaffe lubeere nti tetupulaninga just kuvimba mu Uganda empya wabula okuzimba Uganda empya. We have a duty. This duty bwe tutagituukiriza abaana bammwe be bagenda okubeera condemned to suffer until they change it. Twandibadde tuli bulungi ne bazadde baffe ne bakulu baffe tebakijjaawo kino ekizibu. Kyova olaba ku myaka gino basinga ku mmwe muli batokonze naye tukyalwana kwetereza. Kyogerako nnyo nti by now discussion mu parliament yandibadde sente tuziteeke mu tourism oba tuziteeke mu agriculture, tuziteeke mu health care oba tuziteeke mu infrastructure. Kiki nga ab'ekibiina kino bagamba nedda sente tuziteeke mu tourism olw'ensonga zino wammanga, nedda tu improving ebyanjigiriza olw'ensonga zino wammanga. Saawa zino tukyakaayana okubeera ne human rights. Human rights yeddembe ly'okubeera omuntu. Tukyalwana kubeera bantu, okubeera n'eggwanga. You have no citizenship. Kyova olaba n'endagamuntu yo eriko expired date. Temuli ba citizen.